Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi ali ku GTV tukwaniriza nnyo nnyini ddala mu ssaawa zaffe zino nga bulijjo manya tuba tuyingiddewo ne programu yaffe ey'emikolo. Nze omuzira mamba Nacha Sharifa ne munnange omwana ow'enkima Nagawasad. Essaawa zibeera 10 paka ssaawa 11 olunaku era luba lwa Sande luno lwennyini. Netuba nga tukutuusaako ebintu ebyenjawulo twateesa oba twasalawo nti ffe tujja kubawa mikolo gyokka twagala tuve mu kinyusi emikolo tugiraba giwedde naye ebeerayo ebintu bingi nnyo ebiri emabega eyo tubateeketeeke tube nga omanya ki ekiddako naaba naakola omukolo gwange ngenda kukola ntya ogwange nagukola ntya oba nagukolamu bubi nandibadde nasooka kumanya bintu ebyo kale nno olunaku olwaleero etugenda okwogerako ne bamasheyi betuleese olunaku olwaleero batunnyonnyolemu kubatangaaze batuluŋŋamye iyo badde okimanyi nti baseeka bano buli lwe bajja ku mukolo balina engeri omukolo gye gufunamu ekitiibwa nti seeka gundi yabaddeyo ku mukolo seeka gundi era ne mubannaffe bano ab'eddiini endala nti faatha gundi faatha yabaddewo oba omukulembeze gundi yabaddewo oba ani bamuyita balina engeri gye bakiyitamu Bishop oba yadde ku mukolo kale nekiguweesa ekitiibwa olw'ensonga eyo kyovudola nga olwaleero tulese bamasheyi batunyonyere kubanga ebintu bingi nnyo betwebuuza n'abantu abalala bebeebuuza bemwandisaanidde okumanya kati ng'ekintu okubeera nti abamasheeka bandibadde basaanire okubeera ku mukolo anti kati nze mu ndowooza yange ndowooza bandisaanidde okubeerako ku mukolo era nga bwe nkugambye nti balina engeri gye baweesa omukolo ki ekitiibwa nomanya nti naawe at least mulimu abantu abanene b'okoze eki bw'ositudde n'omwami naye n'amanya nti omwana muwala ono alina abantu be abanene naye nga naye bazze bandimazeewo kiseera kye ekyo nakyo nze kye nandisaanidde kubanga ebiseera ebisinga baseeka bano abantu baba beetaaga okubalaba ne babanjula eri abaka ababa bazze naye ndowooza n'okulyowa emyoyo gy'abantu naye nze ŋŋamba kubanga oluusi abantu baneeno naffe oluusi kale waliwo ebintu ngaowandiyagadde okyamuke nogamba naye ate seeka akola ki seeka ndaba tuyitiriza nnyo ate kati nga nsusizza kwekakyo ekyandisaanidde babeerewo bbanga kiti twagala okumanya olunaku lwaleero baseeka tubalina mu studio bagenda kutunnyonnyola okimanyi nti ebiseera ebisinga buli wetwogera ku mikolo twogera ku mikolo gya mbaga nakwanjula nakuhinjira ne tusuulira emikolo gino egya shukuru n'akiika emikolo egyo mikulu nnyo naye ate ebiseera ebisinga tukola ki tugibuusa amaaso naye kati twagala tumanye ekigenda mu maaso eyo tova ku GTV tugenda kuba bamasheyi basobola okunyonyola bw'olina okubeera ekintu kyolina okukola kale tulyoke tugende mu mukolo guli ekinyusi ky'omukolo tunagenda okituukamu nga tumaze okutegeerera ddala kiki ekituufu bwekiri kugatta ne muwala wange olw'amahale g'omuwadde ag'ombuliwo okkiriza nzikiriza okungatta ne muwala wo olw'amahale g'omuwadde ag'ombuliwo nzikiriza I just want you to vibe with it. Cause it's a banker. Joe boy, eat it. Joe boy, eat it. Oxygen mix. Joe boy, dead. Dola mikasi. Shiringi. Kakasibwa nti amahale Abdul Hakim amaze okubeera nga agawaayibwa Hafsa ga mitwalo 2 biidhinillahi subhanahu wa ta'ala era ne gagenda mu bitabo. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا من يقول Habib, that Habib was
bagende simba kwale dobozi tata Hasan tata Habibu Arusi kiriza okuwowesa muwala wo Hafswa Nabagala umuwowesa Hakim Kibira nabidde muwawe nzikiriza se okuwowesa muwala wange Nabagala olw'amahale gamuwadde ag'emitwalo 2 taata Habibu Warusi okkiriza okugaba muwalawo okwowesa muwalawo Nabagala Hafsa olwanga omuwowesa Hakimu Kibira olw'amahale gamuwadde ag'emitwalo 2 nzikiriza okuwowesa muwala wange Nabagala Hafsa olw'amahale nzikiriza okuwowesa muwala wange Nabagala Hafsa owa Hakimu Kibira mahale ag'emitwalo 2 gamuwadde ag'omulimu taata Habibu okkiriza okuwowesa okugaba muwalawo gwolinako obuvunaanyizibwa Nabagala ng'omuwowesa Hakimu Kibira ng'omuwa Hakimu Kibira wagenda okubeera naye ebbanga ly'obuwangazi bwe bwonna olw'amahale gamuwadde ag'emitwalo 2 nzikiriza okuwowesa muwala wange Hafsa Nabagala owa Kibira Hakimu olw'amahale emitwalo 2 gamuwadde Hakimu Kibira Hakimu tabadde bali bakuulira Hakimu okkiriza okuwowesa kuwa Nabagala emitwalo okuwowesa eri Zeyi Habibu olw'amahale emitwalo 2 muwadde nzikiriza okuwowa Hafsa Nabagala olw'emitwalo 2 ag'amahale gemuwadde Hakimu Kibira okkiriza okukwa obuyinza bwonna n'okukwasa Nabagala buli kimu kyonna nga kumirinako obuvunaanyizibwa era nga taata we yamukwowesezza olw'amahale ag'emitwalo 2 bw'omuwadde nzikiriza okutwala obuvunaanyizibwa nnyo abantu bali bakuwulire nzikiriza okutwala obuvunaanyizibwa obwa Nabagala Hafsa mu mitwalo 2 gemuwadde ag'amahale n'omulabirira n'okubeerawo naye ku mahale gempaddeyo ag'emitwalo 2 watali kakulizo konna ka taata Habibu Warusi على هذه النية بالتيسير كل عسير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الوقت الوحيد هذا النكاح اللهم تقبل هذا النكاح واجعل المودة يا رب آمين ونكاكم يكون شبيرا واجعل المودة يا رب والرحمة يا رحمن والرحمة يا رحمن بين شبيرا
وحفصة يا الله. اللهم اجعل المودة والرحمة بينهما. اللهم اجعل المودة والرحمة بينهما. اللهم اجعل المودة والرحمة بينهما. اللهم بارك لهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لهما برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم افتوح العارفين. اللهم احفظهما برحمتك يا الله. اللهم نحن نسألك يا عزيز يا غفار أن تقضي حاجتهما. أن تقضي حاجتهما. اللهم يا حي يا عزيز يا غفار اللهم اعطيه الخيرات في هذه العمل يا الله. أنت تعلم سريتهم وعلانيتهم ولا نخفي شيء من أمرهما. اللهم نحن البائس الفقير المستغيث المستجير المشفق المعترف بذنبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عزيز يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا عزيز يا غفير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم يا حي يا قيوم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا واجعله ثرا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا حي يا قيوم. وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم سيكابو. وتبقى بانجينا نكا ewede. Simani. Tukwaniriza nnyo ku GTV omulungi atulaba oli otya gye bali gye tusizaako engalo olunaku lwa leero. Omanya nti essaawa bwe ziti tuba tuyingiddewo ne puroguramu yaffe ebifa mu mikolo kubanga emikolo gibeeramu ebintu bingi nnyo naye tuba twagala tumanye tujjayo kimu ku kimu tumanye lwaki kibeerawo. Kale n'olw'ensonga eyo essaawa zino tuba tuyingiddewo. Ndi omuzira mamba Nankya Sharifa akubuuzako essaawa zino afulumye weerukomawo kubanga mukwano gwange essaawa yonna ebintu biyinza okuyitako n'otomanya ng'ate obadde obyagala okubitegeera bulungi nnyo. Olunaku luno olwaleero tukyazizza sheeyi waffe ajja kweyanjula mu kiseera ekyo kijja mu maaso naye nga twagala kumanya ddala ebintu bitambula bitya batutangaazeemu tesaagala kusokoola bintu nga tebinnaba kujja tubagamba tojjula bitayidde kati siteeka yennyini yajja tubuulira kiki lwaki kibeera bwe kityo lwaki kino kibeerawo olwa nsonga ki n'olw'ensonga eyo tugenda kukwasa kati sheehi asooka kubuuzeeko n'oluvannyuma tutandike okumubuuza ebibuuzo byaffe ng'ate waabituddamu. nga bulijjo amanya Alhaji Sheikh Abdul Aziz Sekasi Udaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abali ku GTV. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala programu muterere temukyusa oberenga ate tugenda maaso n'okubategeeza ensonga ezijja insha Allah. Tweyanzege atulaba ndowooza owulidde bulungi yeyanjudde amannya ge sisobola kuddamu kintu kirala kyonna. Naye nga tulina ebibuuzo byaffe bitonotono sheeyi byetwagala abali eyo nabo bayinza okuba babyebuuza nga bandyagadde okukola ki okumanya kiki lwaki ensonga ezo ziba bwe zityo. Sheeyi mbadde njagala kubuuza nange mmanye lwaki ebiseera ebisinga bamasheeyi batuula wansi. Bismillah ala kulli hali omanyi waliwo kye tuyita adabu ekiyitibwa empisa. Bw'osoma ku byafaayo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala falamma khulqa al-adam katonda wamala okutonda nabbi Adam alayhi salatu wassalam mu kiseera ekyo waliwo ekiseera Allah we yagambira bamalayika nabagamba bamalayika nti isjudu al-adam muvunnamire Adam fasajadu bamalayika bonna bakola batya bavunnama okujjako ibilisa oba kitwandise shaitani yagana okukola ki okuvunnama bimaana ta'dhim kuba kuwa kiki ekitiibwa. Kyovola bantu singa sichi olwali omanyi embuza za mirundi mingi oba empisa za mirundi miki kuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah atuka namutendako mu Qur'ani nagamba nti wa innaka la ala khulqil azim nti Nabi Muhammad oli wa mpisa yali asinga empisa muki mu nsi yonna kakitegeeza nti naffe awaliwo abasiraamu okubanga nti Nabi Muhammad empisa ziyali alina omusiraamu yenna yandibadde nga omuntu wagenda okusala esswala olumala okusala esswala tulina okubeera nga tuli muki
mutahiyatu obumu kubuki kubulombolombo kati ekibuzo kyobuuzizza lwaki bamasheekhe bakola batya batula wansi bimaana okutula wansi kuno kwina engeri gye kuwamu omuntu ekiyitibwa ekitiibwa ng'omuntu onoogenda obuuze mukaddewo omugende nti maama ogamba otya taata ogamba otya ate ne wobanga omuntu mu nsi obadde kugamba oli w'amaanyi nnyo oli sheekhe oli ani okutula kuno wansi ate kuyina engeri gye kukekkerezaamu entuula singa oddayo edda mu bakadde baffe we baakolanga kati nga emikolo edda emikolo bwewagendanga ku buko baatekangayo ekiyitibwa omufaliso omugole kweyakola ki kweyatuulanga naye kati olwaleero olwokuba nti ensi bwegenda ekola etya ekula olwaleero abantu bateekayo ekiyitibwa nosanga ng'omuko atudde mu sofa ki mu sofa seeti abakulu batudde n'omwana azze okukola ki okukyala naye atudde mu ki mu ntebe so okutuula kuno wansi akalombolombo kano kaliba kakulu nnyo nnyo ta'dhimu kwe kuwa ekiki bw'okimanyi nti omuntu waba atudde wansi naye mba mutaddewo omusaala gumu abantu musobola okugyawo 10 okusinga ate buno obutebe butwala space ki naye bakadde baffe bamanya nti omuntu bwe watuula wansi eyo nkola ya busiraamu era akalombolombo akola nti abantu bagenze tubikola batya babikyusa naye omuntu aba atudde wansi kiraga ekiyitibwa empisa toyanza nnyo sheeyi abantu ndowooza kati bategedde lwaki bamasheeyi batuula wansi kati n'ekintu ekirala balina buvunaanyizibwa ki ku mikolo bamasheekhe obuvunaanyizibwa bwetaagisa okuba ku mikolo olw'ensonga 1 waliwo emikolo egikolebwa ng'abamu tebayise bamasheekhe ate nga sheekhe ali paati nnyo y'amaanyi nnyo ku ki wano oyinza okuba nga omwana omulenzi omwana omuwala teyafunye time kumubuulira kuvaawa okuva emabega oba senga teyamukola ki oba abakadde tebamukola ki oba n'omwana omuwala tebakola ki kati ffe katime bamasheekhe okuba nti tuli paati ku mukolo ogwo tufuna batuwa akaseera nga bamasheekhe okubeerawo ku mukolo waliwo ebigambo bye tulina okutuusa eri omwana omuwala eri omwana omuki omwana omulenzi bw'okimanyi nti bamasheekhe bamanyi nnyo ku mukolo okubeerako olw'ensonga ti sheekhe bw'abeerawo ne mumuwa akazindaalo alina okubuulira omwana omulenzi nti obufumbo bulina empagi mmeka empagi nnya esooka mawadda okwagalana onfuna bulungi omuntu ayinza okuba tamanyi okwagalana okwo kufaana kutya ekyokubiri rahma obufumbo bulimu okusaasirigana bw'abanga sheekhe taliiwo teri ajja kutuusa biki embeera endala aswabulu alina okutegeeza abantu bano abali ku mukolo bonna aswabulu obugumiikiriza bwetaagisa ku ki mu bufumbo n'ensonga ey'okuna alhaku okwogera amaki amazima kati bayinza okuba omwana ono omwana omulenzi oba omwana omuwala teyafunye time kubeera nga bamukola batya bamubuulirira kati sheekhe ono aba abeerawo ye aba amanyi embeera y'obufumbo weekola etya weetambula bayisa batyo omusajja omwana omuwala yeeyisa atya eri bba kati ebyo byonna seeka kikulu nnyo okubeera ku ki okubeera ku leero ensenga lwaki nti sheekhe w'amaanyi nnyo newe mubanga mutambudde mu nsi nga mulina diguri nga ya luzungu oba olina phd abagenda obbawoowa be bamasheekhe ogenda ku muzikiti n'ojja kusoma mu kanso bw'obanga toli musiraamu ojja genda mu kyaki wa enamirembe oba erubaga bakole batya babe nga basobola okubabuulirira okubagatta omanyi bamasheekhe bano yagamba nti ekiyitibwa okubuulirira kuno kuyamba nnyo ekiyitibwa mwana adamu omwana ono buli womubuulirira ajja kumanya nti sheekhe yabadde ku mukolo n'atubuulira nti empagi z'obufumbo ziri nnya mawadda okwagalana rahma okusaasirigana asaburu obugumiikiriza alhaku amazima mu bufumbo geetaagisa kati sheekhe bateekeddwa okuba ku ki era ensonga lwaki obufumbo bwaleero bwonoonese lwaki kubanga abagole bano tebaafuna kukola ki kubuulirirwa ofuna bulungi abaganda bagamba nti obuteebuuza ensonga lwaki amazzi obutakola ki ekiro oba amazzi obutakoma amazzi gatambula naye tegamanyi we gakola ki naye buli oweebuuza sheekhe n'abaawo ku mukolo ate sheekhe ono ali paati ku mukolo ogwo lwaki n'abantu ababeerawo awo bayinza okuba omwami n'omukyala babadde ku mukolo awo naye nga waliwo ebintu bye bafunyeemu muki mu maka gaabwe naye sheekhe ono buli watuusa ekigambo gamba olidde sheekhe wakoze atya bwagambye
teyanza nnyo teyanzeege sheeyi atuze mu bulungi mukwano gwange gwali eyo ndowooza ogenda oyiga lwaki babeerako oba obadde okyebuuza tukyagenda mu maaso mpola mpola sheeyi nga bw'atwandukula ebibuuzo bino bye twebuuza naffe kati sheeyi ekirala bamasheeyi bandibadde na budde bwenkana ki ku mukolo ogwo by the way ensonga nkulu nnyo 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 waliwo ebintu ebimu ebikolebwa ku mukolo bamasheekhe ne babagenda bawa ku time ate esemberayo ddala olusinga omugole akyali mu nnyumba tanaba kubeera ng'akola atya afuluma kati omugole ono wajjira mu kaseera ako ak'okujja katugeze nga agenze ku sayidi y'omwana omulenzi bwe bakubira ebiki ebifaananyi kati tayimu aka aboogezi abeera sayidi eri oba taata aba alina okuwa sheekhe bwaba waali kati tayimu ako abeere nga asobola okubuulirira omwana omuki omwana omuwala ono n'omwana omuki kubanga oluusi ojja kusanga nga amasheekhe bamuwadde okusomesa mu kidaala ng'ate omwana omuwala ali mu nnyumba ate omwana omulenzi yakola atya so bwebanga bonna bonna weebali sheekhe yali badde katayimu ako omwana omuwala wajjira ne bakateeka omwana omuwala waali oba mu kuleeta ebintu awo oba nga ebintu byonna bamaze obireeta byonna ne biggwayo ne batula mu kidaala kubanga omwana omuwala abeera waawo nga bagenda omuwa ekkeesi n'ebintu byonna weebiri kakitegeeza nti ebirabo ebyo bibeerawo byonna bamaze okubireeta kati omwogezi wa sayidi eri taata abatudde kuba yaba alina omuki afunewo katayimu awe sheekhe oyo abeere nga asobola okusomesa ekidaala abantu ababuulire embeera egenda okubaawo nga batudde ate ne sheekhe oyo yennyini waliwo kye tuyita ahawaalu ashakhsiya sheekhe aba agenda okusomesa olw'embeera ebeera eriwo alina okupima embeera z'abantu alina okumanya bigambo ki ebigenda okwogerebwa bigambo ki kubanga buli kifo weetaagisa ebigambo byawo tewali kintu sharifa kikyasinze kuswaza mu nsi muno sheekhe ne bamuwa abeere nga asomesa eri abantu naye nga ebigambo byakubawo tabikola ki tabimanyi teeteeseteese olina okumanya abantu boyogereramu waliwo abantu abakulu waliwo abaana abato kati olina okupima ahawalu ashakhsiya embeera z'abantu zobakola ki bwogenda okubuulira omwana omuwala n'omwana omulenzi sayidi y'omwana omuwala eri sayidi y'omwana omulenzi abantu obongo babisooka obupime bigambo ki ebibakola ki adibu yagamba nti almarau bi asgalaihi ebintu ebinyoomola omuntu mu nsi biri ebintu bimeka yagamba nti kalamuhu ebigambo bwe byoyogera wa qalbuhu n'omutima kubanga innama alkalama lafi afaadin Allah yaddira ebigambo n'abiteeka mu kifuba tosobola kutegeera muntu kyakola ki nagamba nti wa indama juila lisani laha albayani naddira lino olulimi lulina okunyonyola ebiki kakitegeeza nti sheekhe abeera aliwo akaseera ako ke baba muwadde apime biki byayogereramu bigambo ki byagenda message aleme kulandaga atuke ku message ki mu bwangu kyova olaba nti omuntu alina okumanya ahawalu ashakhsiya embeera z'abaki manya nti omukolo gwe tuliko gwambaga gwa ssanyu toleta ate kufa ofuna bulungi oba okyankalanyiza abantu bazze kubeera nga basanyuka ku mukolo banyumirwe kati ate oleeta kufa ofuna bulungi oli nabeera nga waliwo omuntu eyamunyiiza ku mukolo n'amulabawo nagamba sheekhe gundi oyo yanyiiza olina okuba nga seeka boofunyika time ku mukolo n'okafuna ne bakuwa oyogere eri abaki manya bigambo ki by'ofuluma waliwo kye tuyita faction of brain sheekhe agenda okwogera omuntu yenna abakutte akazindaalo akaseera kupima ebigambo tomala googera biki waliwo sheekhe omukolo gwe naliko emasaka eyo sheekhe ne bagenda bamuwa ayogere eri abantu yali sheekhe ofuna bulungi naye sheekhe ebigambo ebyamuvaamu nga ffe udaba abaaliwo tebyatukola ki tebyatusanyusa kubanga nze yali atutta ki abako naye nga sirina ngeri ki gyeyiza kukola ki kati manya ebigambo byogenda okwogera waliwo ate abantu ababikola ki ababimanyi pima eddiini y'obusiraamu eno terina kintu kyetayogerako buli kimu kyonna yakikola ki kati olina okumanya bigambo ki byengenda okukola ki okwogera opime ne time gyoyogeramu ebiki bitafudhil obeere nga osobola okubeera nga okola samale ensonga esooka lwekyo tuyita faction of brain manya bengenda okwogereramu bigambo ki thinking olina okusooka oba nga okola ki olowooza ekyokubiri understanding then you command kitegeeza nti thinking understanding and command what is first
soka olowooze oluvannyuma osooka ofume ki nekyo ovaolaba nti abantu abasinga twogere ebigambo oluusi ne bikosa abaki abawuliriza kati ne sheekho yali badde ateekawo omulamwa amanye nti omwami ono gwagenda okubuulira omugole n'omwana omuki omuwala bagenda mu bufumbo oluusi baba abantu ebo chapter y'obufumbo bagingiddemu bupya bakagitandika omanyi adibu yagamba likulli likhrati laha annihaya buli lugendo lwonna lulina endi amma alhubbu fala nihaya naye ebintu bino ebyomukwano laavu teyina endi kati alina okumanya sheekha abuulira abantu nti obufumbo omuyingiddemu ojja kusangamu obwonvu noki n'obukulojaga nti buli kimu kyonna ojja kuba ku museeto okola otya obeere ku butereevu so yensonga eyo n'ensonga endala tandibadde kirungi nnyo sheekhe abuulirire abantu bano omugole omwana omulenzi n'omwana omuki abateekemu essuubi n'omwana omuwala ono amanye nti abantu bakuŋŋaanyiza nze bwe ntera nnyo okugera ku mikolo ntera okugaba ensawo bbiri nkwata ensawo emu nenjiwa omwana omuki n'ensawo eyokubiri nenjimuwa ensawo esooka ogiteeka wano mu maaso ensawo eyokubiri ogiteeka wa emabega ntegeeza ki ti omwana omuwala oyo asooke atunuulire ebirungi omwana omulenzi byagenda omukolera ekisookera ddala nga omukolo guno okutukuŋŋaanyiza addire ebirungi abiteeke wano muki ebyo byonna omwana omulenzi byanaaba amukoze muki mu bufumbo abiteeke mu nsawo yawa kubanga banaatuuka mu bufumbo waliwo ebijja omwana omuwala omunyiiza nfuna bulungi ayogerega mu biki bingi kati wabanga baagala okukyankalana baagala okuyomba bakyankalanya agambe nti atunule wano muki ey'omu maaso eno mu nsawo mabega akola atya agambe nti omwami wange ono yajja n'aleeta abantu ne tujja ne tubeera mu mbeera ki ako kokka n'ekirala amanye nti olaba omwami wange avuddeyo n'ajja n'annyanjula ensi yonna neekola etya ebyo byonna tubyerabira kwegamba yembulira nibadde ennungi sheekhe nga abuulira baki era agende ku mwana omulenzi ajjukiremu abantu abamuwerekedde naye amuwe ensawo mmeka esooka ya muki endeyokubira waawa kati omwana omulenzi atunuulire ebirungi omwana omulenzi byamukoze eki byamukoledde abantu bonna okuŋŋaana abakadde bonna bonna abavudde Butambala abavudde e Masaka abavudde mu nsi ezaawa kati awo bw'abanga omwana omuwala amunyiizizza atunuulire ebirungi by'omuki ebyo byonna byaba amukodde mu bubi byaba abukoledde mu bufumbo abiteeke mu nsawo yeewa obufumbo okujja kutambula buki kwegamba balina kuweebwa obudde obumala obutono kwegamba bogererenga obudde obutono naye nga bawadde message ennungi sheekh alina okubeera nga byabuulira message ekoze etya alina okumanya ensawo yennyini byasomesa byo byenki ku mukolo byasomesa nga byeyo byennyini tateekeddwa kubeera nga ate aleeta ate bannange abaamane nga kitalo nnyo ate bannange twafiirwa essaawa eyo baana bagenda mu buki kubanga obufumbo ibaada tweyanzeege sheeyi otuddidde bulungi nnyo nnyini ddala naye mpozi waliwo n'ekintu ekirala twagala tumanyeeko sheeyi bwe mukulaba okukwo emikolo gy'edda n'egyakaakati olaba otya emikolo gy'edda n'egyakaakati waliwo enjawulo edda abantu bawasanga maka ofuna bulungi n'ogenda ewa Sheekh Udaba ewaabwe gyazaalibwa n'ogenda mu basharifa n'omanya nti mu butuufu sharifa ono gwe ŋŋenda okuyingiza mu bulamu bwange ali atya kubanga obufumbo tabuhiya kwesaddaaka sacrifice gwogenda okwesaddaakira tomukola ki tomumanyi ensonga lwaki nti emikolo gy'edda gyawangaalanga tebatwalanga nnyo bintu bingi bwebanga laavu yalinga ki naye emikolo gyaleero abantu abasinga omuntu osanga omukyala nga ddiiru ye ayagala kumwanjulako naye abatukeko muki akube ku dansi ofuna bulungi yeggolo ye ofuna bulungi naye owedda bamanyanga nti insha Allah mwana wange agenze kufumba agenze kukola batya n'ekitanda ne bakikwata ne bakimenya ne bakijjawo ekitali kya leero ofuna bulungi naye kati omwana wa leero emikolo gya leero omuntu agikola naye ng'amanyi insha Allah kasita ampadde emmotoka ennaku zino bamanyi okugaba emmotoka ez'ebife nga bazijje ku booni nagenda emmotoka ngikoze etya abakadde bagenda okubuuza nti emmotoka gye baleese eririddawa ofuna bulungi nga poteya ofuna bulungi abantu bedde omanyi yagamba nti alhubu lhakikiya laavu eyanamaddala la yamuutu tevaawo yabuke hatta nihaya laavu eyanamadde omuntu ng'akwagadde okigenda obbaawula kwe kufa bebedda kuba kubaawudde
kuba kubawudde yamanya nti ngenze ngenze wa Sharifa alhamdulillah ngenze wa Udaba nkoze ntya ngenze abantu bedda bategera ekitibwa obufumbo babuwanga ekitiibwa era edda abantu babeerangawo abantu abakulu be batisanga amaaso ekitali lwaleero basinkana mu kkubo naga Sharifa I love you nawe nomugamba nti tusaze nkola ki ndowooza kamala okwerowoozamu nga bagenda nga bakola batya waliwo emabega kaawo omwana omuwala yayagala omwana omulenzi naye nga omulenzi takoze research ku side y'omwana omuki omuwala n'amutwala mu maka agatali gage era emikolo bagikolera awo wayita wiiki mmeka ng'omwana omuwala avuddeyo n'akomawo eno omulenzi gye yakola ki gye yakolera emikolo agamba fo yajja wano kutusaba tube nga tukola ki tusobola okukolerawo emikolo so emikolo gyedda gyo gyagenda ki so tulina okuddayo ku nnono bakadde baffe byalinga bitya nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bamala okusinkana ne Khadija Khadija yateekako ekiyitibwa gutwandiise mbega alondoole omwami ono nabi Muhammadi eneeyisa ye eri etya ofuna bulungi hatta okutuusa kigambibwa Khadija yakwata ne ssente n'aziwa nabi Muhammadi agende asuubule alabe eneeyisa ye egenda kubeera etya ddala bw'anaaba asuubudde n'atunda ssente zanaakomyawo zeezo katwalira omusajja wa leero gw'ofunye ofuna bulungi oba omukyala wa leero gw'okoze otya gw'ofunye olwaleero afumbirwa nti gundi alina ssente kyoba nti yagamba nti man tazawwaja imra'at aw rajul omuntu bw'afumbirwa omukyala obanga omuntu awasizza ofunye omwami wo naye nga lulyo oba goloyo eri ku ssente zaada Allahu faqala Allah aleeta bwavu aleeta buki kati abantu golo zakulatya so kati abantu bedda bo baviireko ddala bo bategera buki ba mama wange olwaleero annyumiza tata wange yamuwasa wano ebukoto mu basekimwanyi P7 olwamalanga nga alina emyaka emikulu jukira nti hormones z'abaana omuwala zikukola zotya ezikula mangu ofuna bulungi ne maama bw'omulaba olwaleero oyinza okugamba nti si atukola ki ofuna bulungi so kati bo bamanya nti ngenze kufumba ngenze kukola ki tuli abaana 10 bameka 12 dazini ntegeeza ki nti abantu bedda bagendanga nti ageze mu bufumbo okukola ki kufumba ofuna bulungi n'olwekyo tunaba tuzizeeyo ku nnono z'abakadde baffe abedda Sharifa embeera egenda kutambula bulungi egenda kutambula ki bulungi so kati tubeere nga tusobola okuddayo eneeyisa tuvolaba nti eddeera emikolo gyedda bamanyanga sayidi y'omwana omuwala n'ekyala sayidi y'omwana omulenzi n'ekola etya n'ekyala ne bakola tya nerudda nerudda bamanyigali bamanyi nti Sheikh Udaba waabwe yewa n'olwaleero omusajja akuwasa akutwala mu woteeri omulungi ali ku GTV tugenda kumulamuko katono ate n'oluvannyuma tukomewo tukyagenda mu maaso n'emboozi ya Sheikh Udaba kubanga ebintu byatubuulira birungi nnyo nnyini ddala tova ku GTV tukomawo kulikayo mu bulango bw'abakama baffe mmanyi kisinza okunyumya abadde Sheikh Udaba omanyi kyagambye nti tuddeyo ku nnono inti omwami oba ofuna bwe mba mwefunaganye famire y'omwami beesitule bagende ewa gye bazaala omukyala n'ab'omukyala beesitule bagende gye bazaala omwami kwegamba mwenna munnyonnyoke mumanye abaana bammwe famire gye ze bakoze eki bavaamu ekyo kikulu nnyo naye ebiseera ebisinga tukibuusa amaaso gwe kasita omanye omwami oba muzaalawa mukyala we bamuzaalawa omukoka tugenda ddi kwegamba engeri etali yaki yabuvunaanyizibwa omuntu omusanze kukuba omusanze ku muzikiti omusanze wa naye nga temusose kugenda waka kumanya nti ono gundi wano we bamuzaala oba ono wano we bamuzaala oba we bulemeezi mugende ye bulemeezi oba we ekyaggwe mugende ekyaggwe oba Masaka mugende Masaka nga temunaba kuteekateeka bufumbo osobola okuba nga omanye abazadde oba nga omanye omukyala wo gyasibuka n'omwami wo gyakola ki gyasibuka okusinga okwesanga ku muzikiti ne mugira muteeseteese abakulu mugenda bagabaga ngenda kuleeta omusajja ng'omusajja omugoleta tebamumanyi nakumumala ekyo kituufu kakati then n'agamba n'okugamba nti baseka balina okwegendereza nti bwe mba ngenze mu bantu bwe bati njogera ki kyenyina okwogera mu mukolo lowooza ate otegeere kyogenda okufulumya ekyo kikulu nnyo bwekyo kitegeeza nti ojja kuvaawo n'ekitiibwa kyo kyonna nga bwakoze eki wagenze nakyo era nga buli omu agamba mu butuufu seeka yayogedde yogera ebigambo bitono si bingi nnyo binyiiza bantu nga byabuvunaanyizibwa naye nga ddala
bisinze kugenda ku bantu bano abafumbiriganiddwa era ndowooza abazadde abasinga obungi mwandibadde nga bwe muba mukola omukolo oba abaana bawala nga muteeseteese ofubanga nnyo okulaba nga seeka oba omunaddiini yenna ayogera ebigambo nga mwembi muli muki mu kidaala. Ekyo kikulu nnyo, ekyo kikulu nnyo. Omanyi bulijjo tubeera ku mikolo bulijjo manyi oba shukulu bulijjo manyi shukulu omukolo gwa shukulu gwa kwebaza naye ng'ate simanyi nti no graduation nayo egwa mu ttuluba yaki ya shukulu nti anniversary egwa mu ttuluba yaki shukulu kwegamba leero seeka annyonnyodde n'ekinyonnyoka nti mubutuufu n'okuyingira ennyumba ebeera ki shukulu nkoze bizinesi yange Allah atandise ogitambuza bulungi n'okolayo edduwe ebeera ki shukulu omulungi ali eyo wali okoze ku shukuru nga weebaza Katonda byakoledde ne wakutuusiza mpaka ku ssaawa ya leero ekyo okyebuuzangako tekikwetaagisa kukola mukolo nnyo 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 nti gw'amaanyi olowooza kyetaagisa tekyetaagisa buli kimu olina okyebaliza ekyo kyakuwadde n'obulamu oyinza okusalawo noga nti obulamu buno bwampadde kankoleyo aki okwebaza neebaze olw'emikwano gyampadde wadde toyina nnyo okubeera okola shukuru oba emikolo egyakiika tekyetaaga kubeera nti olina ssente mugagga era ndowooza tujja kukolayo puroguramu nga baseeka bano bongera okutulambikira omukolo gwa kiika bwe gubeera tukwatenga kimu kubanga ebintu ebisinga tubibuusa amaaso ne tugamba omukolo embaga yaddi okwanjula ebyo byokka byebisinga okuba naye ate emikolo gino ne tukola ki ne tugyerabira. Kale omulungi yali ku GTV togivaako kubanga ebirungi bijja ate biba binyuvu ate oyigamu mu bintu ebyo bye tuba tuleese naddala bamasheka bye tuba tuleese ne puroguramu okutwaliza katumale okuva mu bulango tukomewo. Emirundi ebiri sembera njagala leero lwe lunaku olusoose okukola ekyekyo soko tule tukulere ojja kufukamira ng'oyagadde muratuleba neza besimandakeko abanyarwanda bazibu bayinza okunkuba mu banyarwanda kasi towulira oya manya tebinatereera mpaka nga bagambye yigo oya basi tereera nabo bampaka si bantu kati nyabo kana kalenzi osanze nga kakogakogadda enjala yakabonyabonya naye bw'otuuse atandike leero okugejja muwe sayizi ye ngenda kulaba Hussein enjaja alyamu yalinga yakava mu nnyonyi muwe manyi bw'ova mu nnyonyi enjala ebampikiri mpola nekyejo eki mwe metron lina kukusavinga aye nawanawodwanawo tubasuseko ku banyarwanda bali bagambye oya ate bano bakambye bayo yes iyaliwo eno muli awo temwagala kulina ekimu ekifinjala etunuma useera changu weli lidako soko mu banyarwanda iyo bikunize babikimbura mu gituza bwe kasabi mutuka gotimpura mu kifuba pola thank you katisigala awo ono yamara gomeso ojja kufukamira kati nawe bale kusoma naye tukambye ogere mu bunyarwanda abagande batanyumva balanga abandi ndashaka umuhereze gatoya abandi bantu batamenya ko baduhaye umujyi tuzabyimenyera kandi agiye mu nzu yawe bigeze gutyo hagiye yanyumvishije gatoya basi gato ese mwanguruza yanzogana nawe cheje naye omwana wanakulira ajja kuba omuyi kati mbadde nsaba okay agiye kusoma
Bino, mulete glasi biri nedda. Webale kwekumira ku GTV mu program yaffe emikolo mu studio tuyina Sheikh omulala era ng'agenda kutweyanjulira then tugende mu maaso. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku program emikolo. Alhamdulillah. Era tusaba weyanjulireko ku balabi ba GTV. Nange nesimye okubanga munkyaziza nebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ensonga eyo. Pozi amanya nze Ashraf Segujja yenyawo. Sheikh Ashraf Segujja oba kyo kiteekako tekirina buzibu ne nze Ashraf Segujja gemanya gange. Kakati Sheikh nyongera kankwebazeemu akesuso nti webale kubonaringa kusaba kwaffe. Alhamdulillah. Nojja ku program. Kakati bwe twogera ebiseera ebisinga bwe twogera ku mikolo abantu abasinga bategeera nti mbaga. Naye ng'ate emikolo tulinamu emikolo mingi kayigimanyiddwa mu Busiraamu. Tulinamu omukolo ogw'embaga, tulinamu omukolo ogwa shukuru, tulinamu n'omukolo ogwa kiika. Naye Abasiraamu bangi oba abantu abali eyo bangi bayinza okuba nga tebasobola kwawula bintu bino. Kati tusaba onnyonnyolemuuko abalabi baffe ku mikolo gino. Nga bw'osabye emikolo gyo abantu abasinga obungi tumanyi gwa mbaga abasinga obungi. Era oli bw'awulira nti mbaga amanya ekiddirira. Naye mu bufunze obw'ekitalo emikolo tulina egy'enjawulo nga bw'ogibuuzizza tulina ogwa shukuru gwe mba ntandika nagwo. Omukolo gwa shukuru ogwo gukolebwa nga twebaza Allah olw'ebintu by'aba tukoledde. Abamu bakola shukuru nga Allah musobozeseza n'agula emmotoka gy'abadde alindidde okufuna akaseera. Abamu ne bakola shukuru nga abadde mu bupangisa Mungu n'amusobozesa n'azimba ki ennyumba n'akolawo shukuru okwebaza Allah. Oba n'abaako ekintu kyonna kyonna banagenda ng'e Makka Allah n'amusobozesa n'akola hijja bw'akomawo n'akola shukuru. Sinakindi abasomi basoma nosanga olinga amaze emisomo gya alhamdulillah bamutikidde n'agamba nti okwebaza Allah okusoma kwange tekubadde kwangu naye kankolewo shukuru nebaze ki nebaze Allah. Tulabanga ekintu ky'okwebaza Allah kigambo kikulu nnyo kwegamba gy'emikolo gye gikolebwa ku nsonga y'okuba nti twebaza Allah. Naye abamu ku bamanyi b'Obusiraamu banyonyola ensonga ya shukuru bajyogerako ebigambo bingi nnyo. Naye nga nzikiriza njogereyo omu ku bo nga ye Abulayith Nasr bin Muhammad Asamrakandi yayogera ku nsonga y'okwebaza n'agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga nti man jalasa ma'a thamaniyata asnafin minan nasin zadahu Allahu thamaniyata ashiya nti Allah buli lwakusobozesa n'otuula n'ekibinja ky'abantu 8 kugamba bw'otuula ne group z'abantu 8 Allah akwongera ebintu bimeka 8 nebyo nasigenda bikoonako njagalamu ekintu kimu kyokka ekikwatagana n'ensonga eno. Naye yagamba nti man jalasa ma'al fuqara omuntu yenna buli lwatuula n'abaavu ndoza tubamanyi bulungi zadahu Allahu ridha wa shukuru Allah subhanahu wa ta'ala amwongera okwebaza
zadahu llahu ridda biqismati la wa shukuru nabanga Allah amwongera okuba nti amwebaza kuba abantu abo abaavu bebaza nnyo Allah abagagga biseera bisinga bakirowoozaako baseka fe tukibateekamu nti munnaye webaze Allah alina kyakukoledde mwebaze olaba nga tukibakabukakasi naye nga abaavu abakola ki bebaza Allah hadithi nyingi nnyo zikwatagana ku nsonga y'okwebaza ne kyovola Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti la in shakartum la azidannakum bwe munaneebaza nja kukola ki nja kubongera ensonga gw'omukolo gukolebwa nga twebaza Allah olw'ebirungi byatuwadde oba ebirungi byetukoze eki byetutuuseeko kati sheyi kitegeeza nti ebiseera bisinga bwe tukola waliwo anniversary tituwezezza emyaka 2 mu fumbo maliriza okusoma graduation egyo gyonna mikolo gya shukuru tutwala mu mikolo gya kwebaza Allah olw'ebirungi Allah byabasobozesa kuba n'obufumbo buno abasinga tibaweza na mwaka nga babuvuddemu naye Allah abakusobozeseza ne mumala emyaka 5 mumala emyaka 10 myaka 2 oba mutambuddeko kati okulaga nti muli basiimu mba mulina okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala naye olakuba nti enkola gye tukikolamu ate ye abantu gye basinga okukola ki bakikola mu ngeri etali nnungi ate ne bonoona ibada yaabwe gye babakoze eki gye babakoze صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل بسيدنا محمد نور البدر هدى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على السماء سماء محمد ويرك له kati n'omukolo guwangambye ogwa akiika gwe mukolo ogukolebwa nga twebaza Allah nagwera twebaza Allah okutuwa ezzadde gugwa mu kiti kya shukuru kati bigamba osobola gamba nti gugwa mu ttuluba lya shukuru ensonga nti nagwo gulimu okwebaza kubanga bangi banoonyeza ezzadde libuze ne Allah gwe aba akuwadde ezzadde n'akuwa omwana oba olina okumwebaza kati okwebaza kwa Allah subhanahu wa ta'ala okumwebaza omwana oba olina omukolera shukuru teyamba nga gundi akiika teyamba mwana yekka naffe tuyamba oba teyamba bazadde fekka ate omwana agifunamu nnyo olwa hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba ngezako kubanyonyola akiika abantu bagitegeere bulungi Nabi yagamba nti kullu mauludun murtahinun biaqiqatihi nti buli mwana yenna azaalibwa ateebwa olwakiika gyakoze eki gyasalibwa kitegeeza nti omwana abeera mu busibe abeera mu buwambe
ofuna bulungi buli mwana yenna azaalibwa abeera mu buwambe naye buli lwamusalira akiika ateebwa atya kubanga ebimu ku migaso gya kiika omwana bw'abanga azaalibwa shaitani eno yeeyagala nnyo okuba nti emukozesa ebikyamu gano okulanga omwana omuto bati bamusalidde akiika olimu kutokosa wali bijanjaalo najja nakwata mu sigiri ebijanjaalo n'abyeyiira kwegamba nakwata mu bintu ebyokya kwegamba shaitani ye mukozesa ebintu ebyenjawulo okuba nti obuga kulaba omwana atambula okugamba n'abaako obuzibu bwafunye shaitani ye n'engeri gyekoza ki ate osanga teyanogamba yiye ateebwa ati naye nga kantu katini akaviiriddeko yes kati ebyo byonna shaitani yo tetudde nga bwe yatwewayira okuba nti etujja ku mulamwa omwana ono kasiteera banga azaalibwa eyagala etandika okuba nti ekola ki emubuzaabuza wano mu butwe emuleetera obuzibu bwe yeeyira ebijanjaalo olusi badde biri kusigiri oba n'akwata mu muliro akula ayina enkovu kati ekyo bwasimatuka waawo ate ne mu bukulu nemulinda eddiini ye esobola okuba nti ekola ki esebengerera kati kyova olanga nabbi atugambye nti kullu mauludun murtahinun biaqiqatihi buli mwana yenna aba azaalibwa kyandibadde kirungi omwana oyo naaba nga ateebwa okuteebwa kunaava mu buwambe naye kyekimujja mu buwambe obwo ebeera akiika ebiseera ebisinga seeka tubayita seekashurafu jangu omwana wange namusalira akiika seekashurafu Allah yansobosezza nzimba ennyumba nga bwogambye mbadde nsaba ojje nsomere ku kakati seeka olowooza bintu ki omuntu seeka alina byatandisaanidde kubuusa maaso okugeza nga bano bannaffe abaddiini endala babeera ne kye tuyita misa kati misa ogenda okuba nti babeerawo ne tebo eya faatha nti faatha ajjawo n'ebisabisibwa babeerawo n'amazzi ag'omukisa abeerawo n'ebintu ebyenjawulo n'abantu ababeera bamwetoolodde mu nsonga eno ekyo kiri kitya mulina bye mutambula nabyo ku mukolo nga tuzze nga muzze oba mujja buzzi kuba kati ekyo ekisingako obulungi bw'oba ng'oyitiddwa ku mukolo kubeera kitukakatako okwanukula omulanga omuntu yenna bw'aba akuyise n'ojja ku mukolo ozze nga sheekh alhamdulillah n'osobola okuba nti ojja ku mukolo ogwo ekyandisinze obulungi ekisooka kyennyininyini ky'oba okoze ekyokujja okuba nti oyanukudde omulanga naye nsonga nkulu nfuna bulungi ate ekyokubiri nti ffe tetuyinza kuba nti tukoppaate enkola ey'abantu abalala oli n'agamba nti nze n'atambula oba n'egundi bw'okikolanga ggwe oyinza okugamba nti kusinziira ku maka nga gyendaga oyinza obusanga nokuba kati Allah yatusobozesa wabeerawo amazzi ga lukuya mazzi gaba malungi ago sheekhe wamanya okusomera lukuya nomanya nti abantu bogendamu eddiini tebagimanyi bulungi nnyo batawanyizibwa n'engeri ez'enjawulo amazzi ago gaba malungi bwogabatwali alhamdulillah tekiba na buzibu naye bwe batosobodde nakyo tekirina buzibu then n'ekirala wakati abasinga abasiraamu baffe bano tubakumaakuma tugezaako okubakola ki okubazza mpola mpola oyinza okulaba nga mu maka tebalinamu Qur'ani mu nnyumba gwe nga sheekh n'ogamba nti mbutuufu kanguleyo Qur'ani ngitwale ebeere mu maka g'omusiraamu eyampise anti kakati seeka ebiseera ebisinga nze nsobola okuyita ng'okimanyi neebikkirira naye nga okimanyi nti oyinza okuba nga okimanyi nti eryo tteeka mu maka ga hajjati mulina okubaamu ki Qur'ani naye n'ogenda okujja oba obaddeko essula gyagala osoma nga togimanyi muhifidh naye nga wandiyagadde okugisoma mu ttiraawo ozze tolina Qur'ani olowooza kyandisaanidde baseka ne babeera nga batambula ne Qur'ani kubanga tulinamu zino Qur'ani eziri potable ntonotono wakati ate ekyomukisa omulungi nti kati omulembe gwe tuliko ebintu byakyuka muguyita gwa .com olwaleero osanga nga alhamdulillah simu gundi Qur'ani tutambula nayo ku masimu tetukyasobola gamba nti oba Qur'ani ya hard copy weeryawo ntambule nayo butuuka abantu nga tebalina Qur'an ojjayo buzi ya simu n'okola ki n'osoma ne just in case kuba baako just in case obeera batambula nazo nga teyagikwata mu mutwe naye ng'asobola okutambula ne hard copy eyo nga ntonotono naye ng'ekisingako obulungi bw'oba ogenze ku mukolo ng'ogwo baako n'ekyo batwalira seeka ebiseera ebisinga mujja ku mikolo ddala kaŋŋambe emikolo egy'okwanjula n'embaga gwe nga seeka tukuyise naye abantu bakola ebintu bingi ebyenjawulo kati waliwo banene abaana abawala abazina abali mu gomesi abaana ne beefuukuula n'ogamba ya rabbana kyandisaanidde seeka nkuyise ku mukolo ne bakuwa akazindaalo oyogere kyandibadde kirungi n'oyimuka n'oyogera ku kintu ekyakahapeningawo essaawa ekituusewo essaawa ezo kyandibadde kya buvunaanyizibwa oba tekisaanidde kuba ebiseera ebisinga nti enteekateeka eno ey'omukolo
n'abantu tuteekateeka mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. Kuba bw'omanya nti ogenda kuyita sheekh, omuntu obuvunaanyizibwa ogenda muyita ku mukolo, twetegereza ebintu bye tutegeka ku mukolo. Nfuna bulungi. Wakati oyise sheekh musajja wa kitiibwa, omutuuzizza mu maaso wali, subhanallah, abaana bali mu mbeera enzibu ennyawo mu ddiira, subhanallah. Kakati nga sheekh ye muli, kuba kati ebiseera bisinga nti basheekhe bano balinga nga boolaba enkoko enjeru, buli wamu balabibwa ate bakoppebwako ebintu ebikola ki bingi. Kati sekanga gwe bw'osalawo n'otula ku mukolo ng'olaba endongo egenda mu maaso, bano abakugoberera bano bwe banalaba ng'otuddewo osigaddewo, bajja kulowooza nti ekintu ekikolebwa kituufu era kirungi mu Busiraamu. Kati nga gwe sheekhe bw'olaba ng'ekikolebwa si kituufu, osobola okutambula n'ovaawo. Naye yakuyisa amanye nti ekintu kyakoze mu Busiraamu naye nga tayimusa kukyogerako. Osobola kuba kati abaana waliwo abantu nga ŋŋambe nti oba tebakuzibwa bulungi ku mukolo, omukolo guba muzibu nnyo. Oyinza okusituka n'oyogera ekigambo awo, Abasiraamu ne bakwambalira bagamba ye nga twalaba butabuliiko boogera ebigambo bingi. Ne bw'oba nga toli ne bagamba munaatutama eddiini yamubogera, bayinza okwogera ebigambo bingi. Naye kati ekisingako obulungi oli eyakuyise bw'abanga ye tasobodde kuba nti afuga mukolo gwe gukolebwe nga bwe gulina kukolebwa, bwise kasituka woogende, kuba bw'ona asigalawo abakugoberera bajja kulowooza nti ekikolebwa kiki kituufu. Then bw'onaaba omaze okugenda omukolo guwedde, muyita omugabe mukama wange, so navudde ku mukolo lwa nsonga ABCD. Okimanyi Obusiraamu amateeka gaffe tegatukkiriza kubeera na ndongo ku mukolo, omunnyonnyole buli kimu nga bwe kyandibadde. Oba nfuna bulungi naye ajja kukitegeera bw'anaaba akuyisa omundi omulala oba ng'ayise sheekh omulala tajja kudda mu kukola nsobi eyo. Omulabi wa GTV programu ojja begenda mu maaso, kansuubire nti olina kyoyizeemu okusinziira baseeka bye batubuulidde. Ate naawe seeka ali eyo, obanga obadde osussaamu mu bigambo bye wandiyogedde, ndowooza naawe ofunyeemuuko ekyokuyiga nti bwengenda mu bantu bwe bati nina kwogera bwe nti toyogera kufa ng'ate tuli mukolo gwa mbaga. Olunaku lubeera lwa kusanyuka. Kati n'olwekyo seeka tukweyanza nnyo ssebo. Nange neeyanziza okunkyaza. Amiina ssebo. Mu studio za GTV. Alhamdulillah. Ndi musiimu. Tova ku GTV tukomaawo. Kulikayo mu bugumbulamu okwo kwe tubaddemu, naye nga tukugamba bugambi nti esaawa zino tujja kusukkawo mukwano gwange nga bw'otulaga obudde butuliridde empinga, ate nga ne bannaffe baagala okuba nga baddako, kubanga tuno okubanga muzannyo nti ono bw'avaawo ono n'addawo. Naye nga akalowooza kenkuwa ggwe ali eyo omukyala alaba GTV, mugamba nti bw'oba ofunye omuntu wo tomukwekereza, mubuulire amazima amatuufu kikyoli, n'oluvannyuma mulyoke mugende mu maaso. Weebale nnyo okubanga weekumidde ku GTV ya okutuuka ssaawa za kaakati. Kaakati munnaye gwali eyo, omugole yenna ateekateeka omukolo. Munne lowooza kiki ekyenjawulo kiwandikoze ku mukolo gwo? Ye okoze otya okwebaza Allah? Bw'oli obaddekaawo ne weebaza Katonda olw'ebirungi by'akoledde. Ye gwe owangaali eyo atannakolera baana akiiga, okirowoozaako ki? Oba tokirowoozanga nawe? Obadde mulabi mulungi. Nze omwana ow'enkima Nagawa Saadi. Nange omuzira Mamba Nacha Sharifa tubasibulidde wano olunaku lwayo tusinkane wiiki ejja tugamba nti nno assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.